oli ku program Emboozi Tebankadde katukenkuke ebyedda mu bye muyita ebikadde. Ihaso gye twakoze teyafiitinza abantu tebabyagadde tulina okuddamu ne tulowooza ekiddako ngezo kyo ziwedde ebyeri ebipande byali bigenze Masaka ne bisigala eyo nsonyieko kakati naga tukole ihaso ya myezi ebiri ya mu ihaso eyo mutwayiza oluyimba lwa Nalweyiso komawo nyambe twalumala kandi pozi kali katabula kati ako Nalweyiso komawo nyambe wendi malugo bagolita yabya loza nti bobeera ogenze ekyo ekikujjako obulwadde n'owona walugenda bweruki Atona n'atuyamba bwe twalumala so zaatandikira wali ku Pride abantu ne bajja nga bajjula buli kiseera paka lwe baafuna ekirowoozo abakayimbira era abakayimbira abo mu industry yano mu Uganda bakoze ebintu bingi eby'amaanyi abantu bye batasuubira kubeera be baatuuka okuddamu gatta kasozi ne basudde ebyo bagatta kasozi ne bakola season ne ziba nnungi nga buli kiseera wabanga wajjula balingawo embiranyi wakati wa basudde ne Livingstone ne kati bano bwe bakiraba engeri gye bo gye baali bali mu sozi ennyingi ne baga nti naye bw'ogatta kasozi ne basudde ziba ssente naye nga balina obweraliikirivu bumu kasozi anakkiriza era baatumayonze kuba nze namubeera kasozi okuva lwe yalwala olumbe oluli sirias kuba olumbe lwamulumanga mu nnyingo muno nga nina omunyoola emikono nina omunyoola amagulu okuva ku makya paka obudde lwe buziba era nga kagaapu kaafunawo kakugenda kuyimba naye ng'omuntu ogumu okwata ku misuwa gino ogisiiga resipiki nga gimuluma akadde kaafunawo nga yeetegeka bwe tutegesi naala kaakati baleete engoye ngenda kukola ki ngenda kuyimba n'ayimba okwanga oluva ku stage olina omuddamu kubanga ago wali n'awulira nga alumizibwa buli wamu kakati baatumayonze ne kasozi anakkiriza nga tebabadde n'ekirowoozo bwe kiti n'ogendayo kasozi ye yali ayogera agerega wamutuukirira n'omugamba Basudde gyafune ku ssente ati bano kyabanguyira kubaga tewaliwo gamba nti ate oba yakola bwati ne baddamu ne bakolagana Basudde nakkiriza ne Paulo Kafeero ne tukola ekivvulu ekyo ekyawo ekya munno mu kabi era nigeregererawo tolina kujjukira ke yayogera koyinza okugamba abantu ne bagamba musajja oyo yali yeejaka anti ye kasozi beeyitanga nickname kati nga Basudde amuyita Musonso nga ani ayita munne Musonso kasozi nga ayita Basudde Musonso ananga Musonso ajje muwonya obwavu okitegeera kati ne batandikira awo ne tukola ebintu byonna nga bwe byali paka kufa kwabwe kyenkana baafa mu kiseera kyekimu sebo 97 ati go bivuddeko oyingidde awo tugenze obulamu bwonna obusinga tubutambudde ne Mmeeya Walukagga ne kati twakula buli omu nadda mu kukola ebibye aliri ku byabufuzi nange nina ebyange byenzirukanya mpola naye mpozi wano mu kuyimba ate nga nzizeeko wano abayimbi abamu bazze emabega lw'abantu batuwuliriza abantu nyiza okunyumiza emboozi ne weewuunya mubiri bye nasoose nti nze akaalo ka Buganda kammalamu amaanyi era mba siri waamwe emboozi eno nyiza oginyumya buli muntu ne yeewuunya emboozi eri etya nti era mu COVID awo obwavu buluma omuntu w'ensi nga bali tebannajja okukakasa nti nayimba akaalo ka Buganda nti ddala luyimba njaddulekawo n'emirembe egiriddako girusangewo ekijja omanyi kiwuka kanfuba okubagamba bwe mutakwate kasita ndiba mbyogedde nze sikola nsi kumpaana naye ebirigikula ne bwenfa kati ensi ekitegedde bamugambako nga tawulira nantabuulirirwa ennyanja yamumira n'afa atyo ku ttaka ekinaddako sitegeera erya Buganda abasajja bemusomye okulitwala bazze bamazeeko tebasaaga n'erya mayiro bayiiya liveewo kyennyamiza naye mbawooninga nti muyeeguze nga mutwala kiribeera edda nnyini
alimye okulyeddiza kabaka mwenyango buuza atamanyi nkutegeeze ogutambaala kobeera ninga gukwokya kano akaalo ka Buganda kadda akaalo kano kaliko nannyiniko obo tebakaleka akaalo ka Buganda kadda baali b'amaanyi akaalo kaliko nannyiniko Amini n'akaleka akaalo ka Buganda kadda kati tulinze mmwe akaalo kaliko nannyiniko nsaba Abaganda akaalo ka Buganda kadda gambe n'abaana akaalo kaliko nannyiniko abakyoli bagambye akaalo ka Buganda kadda bafiira ku ttaka akaalo kaliko nannyiniko n'abanyolo bagambye akaalo ka Buganda kadda baagala federo kaliko nannyiniko abasoga b'ejjinja akaalo ka Buganda kadda nabo baagala ebyabwe akaalo kaliko nannyiniko n'abalango bagambye akaalo ka Buganda kadda bafiira ku ttaka akaalo kaliko nannyiniko akaalo nyaba akaalo ka Buganda kadda akaalo kaliko nannyiniko wasabula endongo musajja sebo nabadde nkugamba wali emabega nti waliwo ekintu ekyanneewunyisa nakati kikyanneewunyisa kuba oluusi abayimbi tudde emabega oba tugenda mu maaso olw'embeera eba etulinaanye mu covid okumana nalabiramu ebyewuunyo ku kaalaako lumu abayimbi tugenda ewa Genosale nga bwe tukikola nga bwe yatandika okuyamba ku bayimbi tutuukayo n'agamba abayimbi bamutama tajja tulaba era kiddayo eri ku baana abatandika naddala okuyimba wano mufube nnyo okuyiya ebintu nga birijjukirwa kakati naye twava nze ndiwe Matugga oliwe Matugga naye nga tetulina dda transport okuleka okutambuza ebigere okuva e Kapeeka okuddawa kati eyali atufunidde appointment n'agamba nti Geno kiriza kuba mwaba abazze mwajiddemu omuntu yayimba akaalo ka Buganda kiriza obalabe oli yasooka kunkwira ne mugatondeetera emitawaana kati nze bw'ona onjogere wali ngenda kweyanjulawo nga n'agamba gwe bireke nze ngenda mugamba ekyomukisa bwe yamugamba nti kuliko ne yayimba akaalo ka Buganda n'agamba bagambe bakole ki bayingire kati ne tuyingira ku bintu by'eggamba ebimu nti noso okufuna ebyafaayo ebyewuunyisa bwe tuyingira yatufumbira n'ekijjulo twali abantu nga 11 kati waayitawo ebbanga muwala we najja nagaddadi aŋŋambye mbabuuzeeko najja n'atubuuzaako waliwo yayimba akaalo ka Buganda yooyo bwe waayita ebbanga ne Geno najja n'abuuza gwali oyagala okuleeta obutabanguko mu ggwanga lwaki muyiye ebintu ebitali bituufu naye bwe yamala otwaniriza n'atuzza mu n'agamba abayimbi kye twagala mu ggwanga muyimba oluyimba nga Kibuuka lwe yayimba oluyimba Abaganda balutamiira nga tebakyategeera gavumenti nga ne bwena teyina kyakkola kugamba tuli wali ng'atuyigiriza bye twandikoze kino bw'oba oyimbye ku bya bulimi kikola okiyimba okisikirize nga Kibuuka bwe yayimba akaalo ka Buganda ng'abato n'abakulu n'abakadde kyekyo kye bakola ki kye boogerako okuyimba kusobola okuzimba ensi ne tugenda mu maaso ne tukola n'ebintu bingi naye mwe mumala gayimba lwakuba ono ye bwe yalowooza okuyimba kati ng'ekizibu kyajje n'agamba nze nayimba Baganda bokka so ng'eggwanga Uganda lirimu ki lirimu amawanga mangi era naye nanzizaamu amaanyi okuyimba ki kakati bw'olaba Ssaabasajja nga yanzizaamu amaanyi ne Genosale nanzizaamu amaanyi naye waliwo abantu ate bekikwatako eno ebweru nga bakutunulira nga atalina mugaso okuviira ddala n'emabega gye waluyimbira eri kugamba ne luyitusaawo n'emyaka nga 10 okutuuka eno ate gye bamusiimidde abantu baffe tetujja kumala kumera mayembe mulowooze nti nno tuli bansonga ffe tuliwo ate sebamu oyinza okuba nga gwe wali oyagala yayimba akaalo ka Buganda nga mweru nnyo nedda ono yayimba akaalo ka Buganda muddugavu naye mwagalirawo bwomwagalira tewali ne bwonookola otya era yenze so ebyo byebimu ku bintu by'eggambi byenkyawo ekitiibwa nti Ssaabasajja yansiima 29 omukulu Genosale nansima lwakuba yali muna complain naye kubanze nali manyi nti nentuuka mu maaso ga Genosale simanyi kiddako nyinza n'obutaddamu kulabika ayinza n'okugalamiza naye enkwata gye yankwatamu yandaga nti ndi kyabugagga kya Buganda
bwe naddeeka netunulira nga siri kya bugagga kya nganze nga nerowoozeza okusinziira bayagamba nti okutuuka ettaka lya Buganda okugiddira oluyimba olwo lwatumalako emirembe kale bwewayiya kaalo ka Buganda abalala bayiye endala ezisobola okukwata ku bantu bayiga okulima bayiga okukola emirimu emirala kugamba ezikubiriza abantu awo nawo nendaba nga yampanikamu era kati ndi muvumu byenina okukola ne bwekuba kunyumya yakwongera amaanyi era ate nampisanga kugamba omusajja oyo Geno Sale omuntu omu bwowulira ebigambo bino oyinza okugamba kati abantu bajja kugamba awo bagambe emboozi tebankadde ekyo ekisajja kye mwalese kyalya sirina kye nalya ndowooza n'embeera ogiraba gye ndimu naye bw'okula nga oyogeranga n'oyogera amazima abantu bangi abandinsiimye nga Geno Sale bwe yansiima mwe bali muno naye tebasobola kunsiima era Geno wano nsobola okwekubira akalanga wansiima naye ndi mwavu nnyo kitegedde naye sisobola kukiteekawo ng'ekikookolo nti nze nayimba akaalo ka Buganda abasajja babi si kye kituufu bw'oba olaba oli omusajja ansiimye gwe wange lwaki tonsiima kituufu ensonga eyo nsonga nkulu ate nga n'abamu muffe bagenda ne balya ssente eyo wa Geno ne bakomawo ate ne bamuvumirira tetusobola omuntu bw'okula kyokulembezanga mazima teeka okwogera amazima mu bintu ebitambula eggwanga omuntu n'ajja ku mboozi tebankadde nebaako kyemukoledde n'agamba abasajja babi omuntu okugamba obugambi mboozi tebankadde kyekyo kyokoze kyamaanyi ng'ayogedde bwogezi kigambo ate kikuddizaamu ddala amaanyi ne bwaba talina kyakuwadde abantu baffe bayiga okusiimako ku bantu balamu ng'abantu bakyali balamu wano ogenda n'ofa n'olaba oli naagwe eri n'akalambala n'agamba dde omusajja yatuyimbira naye nga bakuba obuyimba bwo bufiirako naye nga wano obadde ng'obakubira abapulezidenta ne baga olinamu ekizikaawo n'engeri abazungu binenenze n'oluzungu sirumaketinga ebintu byabwe kati nganze nakola leediyo nganze kuba Abaganda bakoze leediyo nyingi waliwo akakayimba akaleeta amawulire ne bw'okateekako nga kaalo ka Buganda instrumento ke kavuga olowooza ofiirwaki naye buli oli aba akawulidde kozi oli omusajja kabe mwana akakayimba kategeeza ki akaalo ka Buganda kadda ogenda okuliranga n'abaana oli ava ne ku mawulire naga kagende nkawulire ate nabo bafuna amaanyi nti kale oyo yakikola nange nja kukolayo ekirala Obuganda bunsiime so oba Abaganda bansiime mu mbeera bwetyo bantu baffe tujja kufa era nze singa olwayo tewali budde lwendijja wano lwendiddamu kukyala ku mboozi enkadde emboozi tebankadde nja kuleeta ennyimba ezisukka mu 10 nga zonna za Bwakabaka naye bwe tuba tuyimirira mu bantu buli omu n'aweera nze oligwa wendigwa naye ng'ate tuyimba ennyimba zino nga temuzifaako nga mudda mu bubadi nemukola challenge eggwanga lino gye liraga mweke nyini mujja kukuba ebiwoobe nga kubanga abantu bagenda kujja wano bayimbe nga bejjeemu engoye tukube enduulu era ne ssente bazifune naye gwe olwaira akubye enduulu ojja kaddiwa olabe nga waliwaggala bikusesemya n'okusesemya naye nga tolina kyewakola muyambe abantu abayimba bannayuganda abayimba ensonga bali neggwanga lino lyaffe lwaki waliwo enjogera embi kati eriwo oba nembika ewammwe gyeri egamba etya omuntu abeera awo n'azaala omwana omwana n'akola ekyejo oba kibayita ekitigi n'agamba naye gwe singa ali ku mulembe gwa kitange ggwe okitegeera kaakati gwe wabaaki kitebeera nga kitaawo kwega n'osiriwaza omwana ng'omujuliza omulembe gwa taatawo gwe singa aliwo gwe ku mulembe gwa kitange nga tukola byejo ebyo kati lwaki gwe bakukolako ebyejo ggwe so abantu wano tuli mu kuyiga emboozi tebankadde tujja kunyumya bingi naye ffe nnyini ffe tulina okwewagiranga n'okusiima abantu ababakoze ebintu nga bakyali balamu essebo kati endongo yo mu kutambulanga endongo kati essaawa zino abayimbi b'ennaku zino balina engeri gye batambuzaamu endongo yaabwe nti ku social media n'agenda ku TikTok n'agenda ku YouTube n'akola atya kati mmwe ng'ovudde ku byaki nti sho endongo music wo wamufunangamu otya ssente
ku radio babasasulanga oba ku TV oba wa kati ekyo kyobuuza taata mpozi kiriva mizimu gye giri kireeta nti radio ekubye oluyimbi lwe kusasule bw'olina okutoola ssente osasule radio ekuba oluyimba lwo osasule TV ng'ate ssente siga nti owaayo ssente ntono olina kuwaayo ssente nyingi ate n'owaayo ssente olumu ne batakuba luyimba lwo era tusabira nnyo radio ffe abayimbi ne bannanga bali emabega tusabira radio esaala nyingi oba bafunemu omutima kwegamba tusanyukira nnyo social media eriko ebyekisiro bingi naye ate ffe abayimbi etuyambye nnyo kuba ye oluteekayo oluyimba owulidde oluyimba lulina kye luzimba omusajja omusaba bukadde kati agenda bujjawa naye ng'alina ttafaali lyakola ki lyateekako oluusi alina mu kwekubira mulanga kituufu nnyo n'ekirala okuyimba kuno bayimbi bannange mufunenga tojja kubeerawo muyimbi wekka yadde oyimba nnyo nnyo bafunenga be bakwatako era nga kati olaba abayimbi ba Eagles ba Mwami Papa Semakula Mwami Lutaaya Mayinja abantu abo oba ngambe kyandifuuse nakyabulambuzi bakola ebintu bingi nnyo okuzimba bannaabwe kuba bayimba oluusi ennyimba abantu ne bazimanyira ne baleeta ba Moolini ne baleeta ba Stacia kati ne baleeta bakase abo bonna ng'oluusi obanga ogaa nti Eagles njikooyi ogenda okulaba Stacia bwajja n'ayimba ng'atajja kusibawo Moolini bwajja kase bw'anajja n'amatovu so bakola bulungi abayimbi tuyige okwesikangako tugende mu maaso kakati ku promotion yawo kyabanga kitya omaze okuba akayimba ani agenda okukakujjako akatwala ate kagende ku radio eri kagende waliwo basalira teepu ensi yakoma okupromotinga ennyimba z'abayimbi omusajja HK lwe yafa oyo HK yali promoter yali atunda ennyimba awo kuba yalabiranga ya blocking bakasiwukira okubatwalira ennyimba ezo ez'amaanyi naye nze ndaba music engeri gye yaddiriramu kuba HK yali mukwano nnyo gwa Kasozi Livingstone ndowooza naye waayitawo emyezi 3 waliwo ekyewuunyisa basudde Kasozi Kasule basudde tewaayitawo omwezi gumu naafa ate Kasule waayitawo emyezi 2 niye naafa engeri weewuunya omusajja oli enjagala bapromota bawuli ffe twagendanga nga bwe nkugambe twali bafutu soja bali abawedde emirimu ng'ofuna sente zikuleeta e Kampala nga tolina zikuzzaayo kyengera naye nga ku dduuka lya H-Town Park enkadde ku ssaawa 10 muyimiriddewo abayimbi nga 12 naye ng'akimanyi bulungi oli HK nti yajja obbawa transport naye tolina kyozze mukolera naye nga ye obulamu bwe bugamba osanga ono olwayira nsaba ssente ate nja bwe nja okulyamu ssente yajja okuba ne hit neoba tonagifuna naye kakati osokulabamu omulamwa olwomota kigosooga nti ne bwe mugamba mukugulira sowaani ya mmere tasobola gigula kitegedde so gwayina ogigula ate gwayina ogyegulira oba naye kennyini gimugulira aba gwe okugulira oli ate nga gwonoonya akuteeke mu bbanga nze waliwo kati okupromotinga kati gwe omuyimbi gwateekamu omuyimbi gwe weeteeramu okuva ku kisooka paka ku kisemba waliwo akawala kempromotinga nze ng'omuntu lwakubanga ndi mwavu lumu ko kajja kukyala ku lwako mukalabe naye gyenna gye tuyitira kaba kamaanyi nnyo mu bantu naye nga era bwe kanaasukako wano we kali olwo bapromota lwe bajja okujja bano abaagala ate gwe omuyimbi obagulira ekyemisana abeetaaga ssente okuva mu ggwe naye ng'okuyimba kukola ssente nze kale saazifuna oba mu bivulo naye nafuna emikwano mingi era bannanga abantu abo abali mu Amerika abali Obungereza abali Sweden abali Japan abanyambako bannange mwebale kati obuyambi bukyagenda mu maaso bukyajja obuyambi yadde tebukyajja olwaleero naye bantandika omanyi okuzuukusa omuntu mu ntaana banzibulula mu ntaana banga bantandika kati omwana ali Makerere mwaka gwa 2
nange nirwanako ng'omusajja nendabanga kati sisobola kugamba nti ate emboozi tebankadde se nerwanako naye tebaba kuntandika nze nali ndowooza sisana kutuusa nali ekiseera kyange ekyokufa nakitayiminga wano sina kyenkola ki sisobola kusukkawo ng'olina akayimba ako naye ekiri kyembadde gamba tujja kujja tubala ennyimba za kibuka nga 13 nga zonna zikwata ku Bwakabaka ng'abantu abali ebweru bagamba kabaka w'oligwa wendigwa nga tebaziwulira baagala kuwulira bimansulo baagala kuwulira ziri ennyimba ziri ez'amalayo zejjo ezirimu ebigambo byotasobola kugamba nti noki era ndidda nenkugamba nti zino zennyimba za kibuka 10 era naawe n'ozikubako nga za nsonga naye ng'abantu bakugaanidda omuntu akusanga kati n'akubuuza ti kalo ka Buganda nga toyongerangako nga wayongerako ennyimba ezikwata ezigatta kalo ka Buganda 10 akati n'ogamba abantu baffe baabaki lwaki tebazinoonya kati ennyimba ezo ku YouTube gye ziri zirina emikutu emirala kweziri omuntu kwasobola ozisanga ennyimba ezange waliwo ennyimba ezange kati 8 zensobola okugamba waliwo kampuni aba Yugatune kampuni bagiyita Yugatune kubanga aba Yugatune balemererwa n'abayimbi ekizibu abayimbi ffe kye tulina ng'abayimbi bw'oba onoogenda mu maaso mu nsi muno nze kyemmanyi osookanga kumanya bunafu bubiri abayimbi oluusi tetuyambirwa lwa nsonga emu tusooka kwagala kufuna ssente nga tonnaba kumanya nga n'oli atazikuwadde tannaba kumanya kiki omuleetedde so nze kati aba Yugatune bankubira ne twogera nabo ne banga twagala ennyimba zo ABCD nimbawo ennyimba 8 era nga mwe mulina akaalo ka Buganda naye endala zikyali bweru tezinayingira mu kampuni nezira ennyimba 8 Yugatune ezirina sebo kati yateekayo music wo naye kati awo mba nkisuubira nti ku YouTube era kati gye ziri ennyimba ezo ne ku mikutu emirala nga olaba zimudundo MP3 jajja hawe bizi naye kati siri mukugu mu bya music bino kati gwe nga gwe omuyimbi olina engeri gy'ofunamu music wo ku mitimbagano sifunangayo n'ekikumi yadde lwataano naye kyensaba nga ndi wano ku mboozi tebankadde waliwo akakawala kenjogeddeko ka Farida Muwanvu kontenti waako nsala magezi okufuna nti kati no content ono nsobola omufunamu nga mukwasiza omuntu ABCD kuba bye kakola abantu babyagala nnyo era kakola birungi so awo wenina okufunira ku magezi kati nga mwe abali kuba gwe muna ekyagaana wafunamu kati naye era ekirungi nti wano mu COVID ogambye abantu balina engeri gye bakusikasika ku mukono kati bw'atalidda COVID bw'atalidda naye bakutegeera nasigala nga obakwasaganya olaba otya era mbakwasaganya kuba nti obuyambi okyabwetaaga obuyambi mbwetaaga nnyo naye osobola okuwulira oluyimba weekubira omulanga abantu bannange ab'emboozi tebankadde mwebale kunzaawula era mbakwasaganya ng'oli munnamawulire eyajja ewange eyali anoonya omufu naye nga gyendi kankaka n'andaba netwogera abantu bambi banyamba naye ekizibu kye tulina kizibu kye nnina nga nze kibuuka music yafuuka wa bbeeyi nnyo ennyimba weeziri wano ennyimba weeziri era ezimu mujja genda nazaawo naye ng'amaanyi ga vidiyo sigalina so omuntu alina ekisa asobola okusika kibuuka omukono kuba bino tubikola abaana babiyigireko n'abaliddawo kubanga endongo tagifunyeemu ku midiya ennyimba ze naye engeri wano gye watali copyright n'ennyimba si yazeerayo tubadde wano nga tuwuliriza oluyimba agawalaggana ngono yaluulizanga kyenkana bebi naye nga kati bw'aluwulira awulira ng'akoze eki kuwulira aliba mwana we nga yawulira ennyimba za kibuuka singa aba azikoze bulungi vidiyo ezibeera nga kyekyo esebo kati osobola obbasomera kanamba abakwetaaza namba ya Sawulira mu kibuuka eri 0752 98 88 2 sangibwa ku Mutala Matugga awo ku kkubo tolinnyawo na booda awali gas line omuntu aba asazeewo okujja okundabako ne tunyumya kuba bingi bye tulina okwogera era naffe tujja kweyongera ebitwala ensi yammwe mu maaso mpozi ku mboozi eri eddako gye tutandikira buli muntu aba n'obutume bwe mu mutwe najja nyimbye ennyimba za Buganda nkube eziri 13 naye
obwakabaka bwa mirundi ebiri. Waliwo obwakabaka obw'okunsi n'obwakabaka obw'omwoyo. Kati teweewuunya ng'ozzeemu okundaba kuba tosobola kukaka bantu nti kati abantu sijja bakuba miggo nti mwagale ennyimba zenyimbye ku bwakabaka obw'obulamu. Naye waliwo obwakabaka obw'omwoyo. Eyo nayo tugendayo nja kutuukayo era mwami Mbozi Tebankadde ndi kunnyonnyola nti obwakabaka okutambula obulungi obw'omu nsi obw'obulamu buno obwaffe obw'ennyama bulina okukwatagana n'obwakabaka bw'omwoyo kisobole okugabigatta. Obwakabaka obw'omubiri tebusobola kutambula bwokka ne bumalayo, kuteekwa kugattako obwakabaka obw'omwoyo. So ekyo nja kudda nkiraga abantu nti ne bwakabaka obw'omwoyo ngenda bukolera omulimu gwe gumu ogwo taata. Neyanziza nnyo Mbozi Tebankadde, mwebale kunkyaza, abantu muntegedde, ennamba yange ngibawadde, ne bwoba oyagala kunyumyamu na kibuuka nnamba eyo ebaako obudde bwonna. Bw'atyo abadde Sir William Kibuuka, akaalo ka Buganda kadda. Emboozi Tebankadde, omwanjuzi badde Ntale Cyrus, ku kamera Ronnie Sena Max ODB Films. So ne mukama waffe Mbogga bali ku ddembe. Emboozi Tebankadde, tovaako mubeere bulungi. Oli ku program Emboozi Tebankadde, katukenkuka ebyedda mwe bye muyita ebikadde.